Wabaluseewo obunkenke mu bakulembeze ba disitulikiti y'e Wakiso nga buva ku katale k'e Nakiwogo Dairy Market akasangibwa mu munisipaali y'Entebbe nga kano emabegako twakulaga nga kabooza amazzi nga kati n'oluguudo lwa Kampala-Ntebbe obudde bwonna lwandigwamu olw'amazzi agongedde okulusensera. Bano bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Nalwima balambudde ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okulaba embeera obutonde bw'ensi mu kitundu kino gye bulimu nga batandikidde mu kitoogo kya Lubigi ne boogerako n'abatunda ebimuli abasengulwa abannema. Bano babalombojjedde ennaku gye bayitamu omuli n'obusosoze obususse mu ggwanga nga bagamba nti abaavu gavumenti beeyigganya olwo abagagga ne basigala nga beegiriisa. Ne basaaye ebimuli bonoonye buli kintu bale tuli banyivu nnyo. Oluvudde wano boolekedde Butereeve e Nakiwogo ng'eno basanze akatale kajjuladde amazzi ng'abakyala bafumba emmere basanze sigiri baziwanika ku butebe olwo ebigere ne bisigala mu mazzi nga basinga basangiddwa ebigere byonna bivunze. Balombojjezza ebizibu bye bayitamu omuli ensiri ezibamazeeko emirembe, emmali yaabwe bafuddeko n'ebirala nga bagamba nti wadde bali mu bugubi buno baba kanso bakyabasoloozaamu omusolo. Bano batuuse n'okutabukira abakulembeze baabwe be bagamba nti babafuula kyakuzannyirako nga buli kizibu ekibalumba babasuubiza okubayamba kyokka ne wataba kikolebwa. Batuuseko mu bitundu by'ekitubulu ku luguudo lwa Kampala-Entebbe Highway nga luno luli ku bwerinde bwa kugwamu olw'ennyanja erusensedde nga emiti gy'amasannyalaze egisinga gyakutuka ne gigwa mu mazzi ekissa obulamu bw'abantu mu matigga nga basanzeyo n'abaana bawogera mu mazzi omuli waya z'amasannyalaze. Ab'ekitongole kya UNRA baliko ekisenge ky'amayinja kye babadde bazimba okutangira amazzi okuyingira mu luguudo wabula nakyo mu kiseera kino amazzi gakiyiseemu nga kitandise okumogoka. Amazzi gatandise okuyingira mu luguudo, oluguudo lugenda kubomoka nga tuli wano tulaba. Nolwekyo twetaaga mu bwangu ddala UNRA ejje esale amagezi agaterezaayo n'ekirala tusaba umeme eveeyo ebenga ddala ekyusa amasannyalaze gano. UNRA kyekola, this is just a post-mortem okumanya kyasse mulwadde naye nga tewali nnyo kyakitaasa. Mmeeya w'e Katabi Ronald Kalema Basamulekere agamba nti abasirikale bannema baagufuulamuze okusaanyaawo entobazi kuba abo abazeesenzaamu be babakuumiddemu nga babasoloozaamu ensimbi. Bannema b'Entebbe naddala abasirikale bwe basanga omuntu nga asima omusenyu oba ng'ayiwa ttaka mu kifo ky'okutwala omuntu oyo mu kkooti ng'etteeka bwe liragira ate bamuggyako ssente. Omubaka omukyala Nalwima agamba nti embeera weetuuse etabuse nga wasaana wabeewo ekikolebwa amangu ddala. Naye eno international interest yokka gye tulina mu Uganda kubanga tolinaayo Entebbe ddala nga we tulinamu. Naye tutuuka tutya ku kino ng'amasannyalaze gagenda okuba abantu nga tulaba emiti gye gikuddemu. Kino tetumanyi biki bye yakoze kubanga amazzi gayiseewo naye wagenda. N'ababaka abalala bennyamidde ku mbeera abantu gye bayisibwamu nga bwe balambulula. Amateeka gamusibya byayi okwagala ensimbi ezitakedde ez'emisolo ne bamukwata mmundu be baleese ebintu bino okubeerawo. Akulira ebyobutonde mu disitulikiti y'e Wakiso Ssaabaganzi Rebecca ategeezezza nti nga bba aba disitulikiti tebaweereddwa maanyi gamala kutaasa butonde. Kasasiro bwe tulemeddwa okuggyamu ekyomugaso nga bannayuganda byonna ebizibu amakubo g'amazzi nga galeeta obuzibu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.